Okay, oli live ku Verse Strange 256 gwe ssebo banyabo atulaba gy'osinzira okubanga owatchinga. Thank you so much for being a part. Angenda kusaba onyambe you subscribe. After subscribing or tapping a notification bell ate obeere nga omanya amawulire ganeeno. Okuva olunaku Senator wa America akulembera Senate Foreign Relations Committee mu ggwanga lya America lwe yavaayo n'awa Muhoozi warning ku bigambo oba ku kutiisatiisa kwa zaakola ku ggwanga lya America. Very many people bavuddeyo okubanga boogera ku nsonga eno. Now, guess what, ladies and gentlemen? Mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, amanyikibwa nga Solomon Kampala, who is currently in the US, y'omu ku abo abavaayo ne balaga essanyu oluvannyuma lwa Senate ono okuvaayo okuteeka gye nnandiise stopper ku Muhoozi Kene Rugaba. Okuva lwe yayogera ku Muhoozi mu tweet gye yakola ku mutimbagano bassebo ne bannyabo, ever since then Muhoozi Kene Rugaba taddangamu yadde nkiddamu taddangamu yadde kufuguma ku bigambo byabadde nga ayogera. Omukulu ne yavaayo n'amugamba nti Muhoozi has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Njagala owulirize waneeno. US will not tolerate. America tejja kukkiriza this level of instability and recklessness when America's personnel, number one, number two, US interests, number three, innocent lives. Bagamba America tegenda kukkiriza kulaba musajja ono ng'ateeka obulamu bw'Amerika n'ebyo interests za America byeyagala mu ggwanga Uganda n'obulamu bw'abantu abatalina buzibu mu region okubanga abiteeka ku stake. Eyo yali stopper. Ever since then bassebo ne bannyabo alinganga eyagamba Muhoozi genda mu kisenge weebake, saagala kuddamu kuwulira ng'olina ekigambo ky'oyogera, taddangamu kufuguma wadde. Tuwulira ba Andrew Mwenda, tuwulira ba Kabanda, tuwulira ba Balamu, tuwulira ba Chris Magezi kati be boogera. Ye Muhoozi ali ku Holland cheche. Now, Solomon Kampala, who happens to be the son to Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, because nabagamba ensonga zino zonna ze mulaba zeekusiza ku muntu ogwo omu Bobi Wine. Muhoozi okulumba eggwanga lya America mu tweet yali aliranga kukweka Bobi Wine, kati Bobi Wine yeka n'aluzaala mu nsonga eno. Mutabani we yavuddeyo ne yeebaza n'ayozaayoza eggwanga lya America mu tweet gye yakoze n'agamba nti I am glad that the United States is realizing how much money and resources they are wasting on the regime. Money that could be put to good use for the population of both countries. Uganda has an abundance of natural resources and a population of hard-working youth, men and women, ready to make use of these resources at any time. We need a cycle out. These leaders ASAP. Time is running out. Hey. Naye bannange. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebbanga lyonna azze nga agamba nti tebaagala ggwanga lya America kujja kubagirako Museveni. Agamba bo basobola omwegirako, wabula kye baagala
ly'eggwanga lya America okulekeraawo okufandinga dictator because sente ze bamuwa azikozesa okutulugunya bannayuganda. Emmundu ze bamuwa, ebyokulwanyisa bye bamuwa, fo bikozesa emirimu gye birina okukola ate abiteeka ku bannayuganda. Aze ng'avumirira ojje weegendereze Bobi Wine buli waabaddenga ayina waali ne bamuinterferinga oba n'afuna an encounter with the security forces, abadde agamba international community, are you watching what these people are doing? Ng'agamba abantu teekayo kamera. Bino ebintu byonna abasajja babiraba. Nabadde ku VDM eya JB Muwonge yakyaziza omu ku ba international lawyer ba Bobi Wine abali mu musango oguli mu ICC gwe yawawaabira Museveni ne mutabani we. Yagambye nti buli kye tukola bannayuganda ensi ekiraba. Era ne bamubuuza bannayuganda bayinza kukola batya okusazaamu obuwanguzi bwa Museveni. N'agamba Ugandans balina okukola kiri eki kimu, is to go on streets and demonstrate in peace. If 5,000 people storm the streets, 15,000 ne bastorminga city center, of course eri ensi ebeeraba. Now yemu ku nsonga lwaki omusajja yalina okukola buli kisoboka okuggyako internet. Mu kuggyako internet yamanya nti n'obuma bwe yaleeta obwa biometric voter verification machines bwetaaga internet tebwasobola kukola. Awo ne yeekuba engalike. Okategedde? So omusajja atambuza abasajja bano akannaginaji buli lunaku tabayisa bulungi. Wabanga atuuse ku level ekozesa omusajja akulembera amagye tweets n'azideditinga. Larry Madowo munawale wa CNN yavudde naye n'agamba nti bro is the head of a whole country's military and the president is son, but tweets random offensive things and is forced to delete them and apologize when reality hits. Yagambye omukulu yakulembera amagye mu ggwanga Uganda, mutabani wa mukulembeze, akola tweet ez'ekijega ezivoola. Wamala ozikola abakulu abamusingako ne bamukaka okuzideliitinga n'okwetonda. Basebo ne bannyabo omukulu n'akikola kasita akakasa nti bannaaye bamugamba waaye otakola kino kyekiddako. Larry Madowo yamufuukira akayinja, yamupatana. Akategedde tambuza video.